ambalamusiza nnyo nembebaza okulaba bukutu gwaffe guno banga no libadde ddene nga tetulabagana tetuwuliziganya naye mwetuli tuweereza. Mwezi guno gwennyini mulimu ensonga eyayogerwako, ensonga y'olukusa oba gye tuyita consent, ng'omuntu ogenda okwewola nga tofunye lukusa kuva bannannyini ttaka. Ekyeno mwana tukibadde kiri mu tteeka mu nnongosereza ya 2010 egamba towekibanja takkirizibwa kwejjako bwannannyini. Kubanga bategeeza dda oyinza okwejjako bwannannyini ng'ogaba, oyinza okwejjako bwannannyini ng'otunda, oyinza okwejjako bwannannyini ng'osinga. Era banka nnyingi zajja dda mu Buganda Land Board ne tukola enkolagano ey'omuggundu egamba nti oli nga tanneewola asooka ajja eri nannyini ttaka. Kati nga bwe twabategeeza okuva edda nedda nti Buganda Land Board egenda kweza emyaka 3 nga yeekola ku nsonga y'ettaka ly'Obwakabaka. Ensala eno yali ntuufu nnyo. Tufunye emisango mingi ng'omuntu yagenda mu manerenda ne yeewola ne mu banka endala ku kibanja kye kimu. Olw'okuba nti yasooka kwebuuza mu Buganda Land Board, banka nyingi zifiiriddwa ssente zaazo n'abantu ssekinnoomu. N'olwekyo omusango gwo mukulu nnyo eri eyo abawozi okusinga ffe abagaba olukusa. Nga tonneewola genda ewa nannyini ttaka omubuuze ettaka bwe liba lya Kabaka Buganda Land Board, ery'obwannannyini libako nnyini lyo, ery'ekkereziya muzikiti oba gavumenti. Sooka ofune olukusa olwo olukulu nnyo naddala mmwe abawozi kuba mwe musinga okufiirwa mu nsonga eno. Mwebale tulaba tubaagaliza ekiseera ekirungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.